Musanyufu kuba Bright Stars, musanyufu kuba omupiira gwa Uganda kuba nti tufunyeyo Lato Milk, Ferro Mobile kuba nti bazze kuba basponsor ku sat ya club ya Bright Stars. Kitaawo okutwala timu Africa Cup of Nations wetaaga club bagagumidde bulungi gakuwa abasambi kubanga abasambi bali ebbanga ddene nga bali mu club ewaffe bajja ina kunyata ne national team. So club eziba zigumidde bulungi nga abasambi bategese bulungi kitwanguyira naffe okuyitamu. Tuvala ne project yaffe ya Cameroon 2019 twali twogera ku pillars ezo 8 ngemu kuzo yali ya baklabu kubanga getereza. So ndi musanyufu nnyo olw'ensonga eyo era ntwala omukisa guno okugulira bannayuganda omupiira gwaffe ne Comoros gujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 si 3 naye nga 4 Septemba essaawa 11 Namboole mwena mujja tulongera. Leero tuli basanyufu nnyo okuba nti tukwataganye ne bannaffe aba Ferro Lato Milk abagenda okututeekamu ensimbi. Obuvunaanyizibwa bwaffe nga club kulaba nti tusitula omutindo gw'omupiira kulaakulanye omupiira era tuli basanyufu nnyo kuba nti tugenda kutuukirira ekyo.